Zekukiriza Edith nga ndi mwana survivor wa kitongole kya Make a Child Smile. Banonda nga bansudde bali bamanyi nfudde bantema ne bansula nga bamanyi nfudde naye ekitongole kino kinnonda saa zino ne kinnyambako with my medication n'okusoma kwange ne mmalako senior 4 saawa zino ningenda mu course gyensomedde omwaka gumu nga kati olwaleero bali mu kuntikkira era nga byensomye byonna era binkwasiza byonna ndi mweteefuteefu biteeka mu nkola nti nsobola otunga engoye z'abasajja zonna mu ngeri yonna at any quantity. Saawa zino nsobola otunga engoye z'abakyala any style, nsobola otunga engoye z'abaana, nsobola okutandikawo bizinesi endala yonna gamba nga okukola ebintu mu materials obw'enjawulo nga wuzi ne tukola different things out of it. Era saawa zino nange I'm willing and I'm looking forward nti bwenaaba I've expanded nga ngaziye mu kukola kwange njagala nkikirizeewo ku baana abalala because nze okusoma kwange it was a struggle kubanga tewali hope nti naasoma naye engeri gye nsomyemu njagala kino kyendina oba kyenjize mbeereko n'abalala benkiyigiriza nabo bakifunemu nga bengenda otandika okifunamu. Bwe nali nga bansijanjaba emyaka 8 gye mmaze baba banteeka ku ddagala nti setegedda kulivaako kati bwe mbadde bansijanjaba nga bwe nsoma ne maliriza secondary school kati wano nenzija in a coursework bwe mbadde era nsoma I faced the same challenges nafunanga mu high school nti mbadde nga sometimes blocking out in class which was really ashaming because omuntu agamba maybe afunye ensimbu oba nti alina ebimulinnye oba ebyekika which is somehow embarrassing kubanga you just know omwana omukulu nga nze nabakulaba ogudde eri weesansabula kwegamba kinyizaamu nawe wenyini kikwasa ensonyi kati nze kibadde nga traumatizing in a way that after that incident mbadde nga ntwala ebbanga lya ndowooza 3-5 days or a week nga sinatereera mu ndowooza nti ekifo kyembeeramu bwebanga incident entuukiddeko oba nefuna that shock mu kifo ekyo mbeera I feel small nga sisobola kuddamu nembeera nga wembadde luli nga free naye byonna bituuseewo but babadde bayimirira. My parents have been standing for me in every way. They have never left me behind. Buli wembadde nga mbagamba I need this, they provide, and maybe that one kyekibadde kisinga okunyimiriza okubanga besides them there has not been anyone kujjako Katonda abadde nga akolaki anyamba. Kati mu nsi gye tulimu sawa zino mulimu emisango mingi egikwatagana n'omusango gwange ogwa child sacrificing, human trafficking, harassment. Kati nze kyenyinza okukubiriza abaana oba abantu oba abakyala oba abaami abali eyo abayita mu mbeera y'emu kumpi n'okunsingako oba bennasingako abali mu mbeera y'emu gye nayitako oba gye mpiseemu saa zino nga ndi muwanguzi nti let them seek ebitongole if they can kubanga waliwo ebitongole ebiyimirira ku lw'abantu si byonna naye waliwo ebitongole ebibeerawo nga they are really willing to help omuntu wa wansi oba omuntu ng'engeri gyazzeemu ne poliisi eyo etera okuyamba singa omuntu oba oripootinze kino kintuuka kubanga waliko abantu abamu nga they are harassed mu marriage oba they are harassed mu family nti omwana ali harassed by the parent or the relative naye they have to stand up and speak because omuntu ayinza kumanya kikuluma okujjako ng'oyogedde so you should stand up and say what's at heart ekikuluma n'omuntu n'oyogera n'okigamba abantu beweesiga ne basobola okuyamba.
Amanya gange nze Alex Sembatya nganze director akulira ekitongole kya Make a Child Smile. Ekitongole kino ekirwanira eddembe ly'abaana mu Uganda era nga tukoze omulimu gwonna gwe tukola nga tubesinga mu kuyamba abaana abakukusibwa abasaddaakibwa n'ebifaanana ng'ebyo. Olwaleero omukolo mulungi nnyo ogutuleetedde essanyu oba ogutusanyusizza naffe ne tulaba nga tulina achievement. Omanyi buli oba okola emirimu obaako ebintu byenyumirizaamu noga kino kyenyumirizaamu. Olwaleero tulaba nga Edith graduatinga oba atikkirwa mu bintu by'abadde asoma ebbanga eddeneko. Omwana ono abajjukira bulungi emabegaawo ye mwana omu kwe baali basaddaaka mu bitundu bya Matugga. Bw'oba otuuka eyo waliwo omwana gwe yali naye baamuttirawo. Bambi ono Katonda yazza bubiza bibye kuba bamala omusala balowooza afudde ne bamusula ne mu nsiko. Gye twamujja Mukama n'atuyamba n'atuuka mu ddwaliro gye yawonera nga n'abaali baagadde omutuusako ekikyamu balowooza yafa. Era baagezaako ne mu ddwaliro okujja bamuttireyo naye Mukama n'atuyamba nti security gye twali tutaddewo yatuyamba ne balasobola kumuttira ku kitanda kuba yali ali mu kkoma okumala wiiki nga 3. Olwaleero nafuna okuwabulwa mu basawo abadde bajjanjaba omuwala ono Edith ne baŋŋamba nti taliddamu kusoma obwongo bwe tebukkirizibwa na kusoma oba na kuteeka kitu kyonna kigenda mutataaganya mu mutwe ng'okubala. Nze kye nakola ne ntwala Faith ne ŋŋamba neddaka mutwale ku ssomero wakiri abeeko waatuuka. Mukama nannyamba ne muweerera paka okutuuka mu senior 4. Batuuka mu senior 4 ne baŋŋamba kati awo kimala tasobola kuddamu bw'ayeeyongerayo agenda kuba mufu. Natwala eddala ne mulinnyisa ennyonyi ne mutwala eggana kuba bandagiya nti eggana ye wali omukugu asobola okumujjanjaba. Tutuuka eggana omusawo kye yakola kyonna yakikola n'atugamba tasobola kulongoosebwa kuba nali njagala kumujja ku makerenda amize amakerenda okuva ennaku z'omwezi nga 5 2018 paka olwaleero amina amakerenda ago tasobyanga yadde olunaku n'olumu bw'amala n'asobyamu azirika era tumutwalako okisigeni yesobola okumuzza engulu. Naye ekyenjawulo kyendabye wano nti Katonda gyali omwana ono ku ssaawa zino graduatinze asobola okutunga ebintu ebyenjawulo asobola okukola emirimu yekka n'asobola okwetengerera. Yebadde golo yaffe nti omwana ono afune okuba nga asobola okweyimirizaawo singa tetuliiwo. Yes. Ono kuguse mu bintu nga okutunga engoye ne kugamba engoye za designs zonna ez'enjawulo asobola okuzitunga oba oliawo ekisobola okumuyimirizaawo. Ate sinza kulema kwebaza bannange bw'otebaza oba mubi. Nebaza ab'ekitongole kye mbadde nkwatagana nakyo ekya Kensington Capital ekiri mu America ekikoze omulimu ogw'amaanyi nga kinyambako ekiraba nga nnemereddwa nga mbaga nti kati leero biganye kuba abadde yeetaaga ddagala nga tulina gula ddagala lya myezi 3 nga bwe bateririiwo wakkirize nnema okulya nsooka nfuna eddagala lyagenda okumira. Naye nebaza ekintu kimu nti bambi abasajja bano omwami bamuyita Christopher omusajja ono akoze omulimu gw'amaanyi nti bwe mbadde mukubira essimu nga nnemereddwa nga ngamba tofaayo kanyibeeko kyennyamba. Era olwaleero nze ndaba nga achievement eno si ya Make a Child Smile si ya Alex ng'omuntu yekka wabula y'abantu bonna ababadde part and parcel okulaba nti abeerawo nga mulamu. Ne poliisi njebaza kubanga ne poliisi yatuyamba nnyo embeera yonna yaliwo yonna poliisi yali part of it era twagala okubeebaza. Nenkubiriza omulanga gavumenti emisango gino eja child sacrifice eja human trafficking egy'abaana nga babuzibwawo ne battibwa ereme gikwata ng'esooba ereme gikwata ng'ezannyirira olw'ensonga gitwaliramu obulamu bw'abaana. Munne yafiirawo weewaawo ye wali asobola okwogera eri ensi n'abagamba nze ndi survivor era tumutwala nga survivor champion. Kuba olwaleero kati ye muntu gwe tulina asobola okunnyonnyola biki ebyaliwo naye ekyenjawulo nti omusango tegwatambula era mu kkooti baagugoba obujulizi bwe balina tebumala naye nga ne basuspect tubalina era buli omu yaliwo ne mu kkooti twabakwa ne bayita mu kkooti nebagoba era nebejjeereza. Kyenva ngamba nti omusango egikwatagana n'abaana gikwatibwe n'omukono gw'ekyuma abantu bano bafune justice aba batuukiddwako obukyamu. Kya Make a Child Smile kirina abaana bangi besobola na kumenya mannya oba kumenya muwendo kuba bangi. Olwaleero tubajja mu mawanga ag'enjawulo nga tubakomyawo naye abali mu kikula ekya Edith nga ababadde basaddaakibwa tulina basurvivors abamu batuuse mu P7 abalala bali mu senior 4 abalala bali mu senior 2 tulaba tulina we tulaga era tulaba tulina we tuyambyeko. Abaana betusinga okuba nga tuyamba be abaana basurvivinze kuba batasurvivinze baba bafudde naye era tunoonya nnyo justice y'abo abattibwa
era n'olwalo tulina emisango mingi mu kkooti gye tuli mu followinga egy'abo abaana abattibwa. Ffe gye tunoonya is justice, obwenkanya eri abo abaafa n'eri abo abaasigalawo. Yes.